tegedde so kati wetu twatandika omukwano ne Sobi naye ne tubaako ebimu bye twakkanya because ante ze nali simulaba mu bukyamu ntobabba babiki because wali mikono gye yalimu egy'abakwasisa b'amateeka okujjako kye nalabanga Sobi kye yakola yakubanga mu akababa ekibaba sada kangambe enjaga kale opium yakubangako awo ye ujinywa mukyere yali ng'anywerawo nemba mutuddenga olaba ono oba wano mu safe house. Yes, by the way, I'm safe house. Ngayinyera akayaga ke. Ate mu safe house. Bulungi nnyo akomba bulungi nnyo akeze. Ekubanda maji. Yani kati ngenja gebe mutuseeko eki. Awonze naawe. Awonze naawe. Goge mazima naye ngayinyera akababa ke era ng'atuula mu kati mu kasonda. Nenywera mpola mpola era olukamala si bino nti mwana nze kyenkubye kanebake ne mudda ne mu mboozi ne munyumya nga ne bwakanywa asigala ategeera bulungi nyongera bimbaddeko ebino okujjako nambuuzako naye buli onyo njaga ofunamu ki naŋŋamba nakimanyira kugamba it's part of ki me namugamba anyway omuntu anywa enjaga simulinaako obuzibu ng'omuntu anywa cigarette because cigarette alwaza nnyo naye nenjaga simanyi empuli etawula omuki naŋŋamba waba bwongo bwa bunafu ababyeteekamu naye kati nze ntabuse nkukubye nkoze kino olabe nina kyenkyuse ndi nomo so yabeeranga nnyo part of his life. Lino ngali nyuma oli ali mu safe house wakati akuumibwa magye enjaga kimenya amateeka okuba nayo mu Uganda kakube kugirima kana ali wakati mu basigale ng'aginywa nga tebamanyi kyanywa ate ng'enjaga bagamba ddagala ngali janjawe nga ninawe ne bemmanya abagagga abali mu girima bagiguza ne sector zimwe za government ezikolamu eddagala badota Kayindo Tafiire minister wa internal affair teyakyogerako n'agamba bali mu kuleeta bago bagitongoza n'agitongoza tebannaba naye ng'ekola evaawo enjaga erabika ng'etambula mu neevaawo batubuulire kwaba be basecurity evaawo osobola okundeeterako okenca okuleeterako omanyi weeryo ndeetereko Kayihura Ssebulime the inside out Emma Ssebulime omuyambira nabyamu omukulu owa Sobi tutegera olugendo lwa Sobi omusajja ali omumenyi w'amateeka nga bwe boogera n'ava yekennyini neyerangira n'alokoka ate naga nti kati nteredde ontegeezeza wosinkana Sobi mu safe house mumaze okwogera ekyengera mu kyengera base so wetumaliriza bulungi nga tukkanyiza netubako byetwayagala Sobi byempulidde ne byenkuwuliddeko bingi naye olabika olina bafolowa abo abamenyi b'amateeka tuyinza obbayita netuba nga twogerezaganyako nabo naye abamupoliisi naŋŋamba kyendiko poliisi nampa sitole gye yampa eyabwe ebyokubalokola ebyali ekatwe biki nakulwaki yayawukana nabo n'abaka ababanda ab'amaanyi abali mu ttulubali beyampa era n'amanamba gaabwe nga yina netutandika okuba nga tukkanya bo nga tuoperatingira bweru nze jangu mugete yange eno nze jangu eno ne meetinga ababanda bangi ab'enjawulo in different corners in this Uganda ne bwe nali sisuubira nti ndibalabako bo batuukako nga mpulira bawulire ne bwe nali mmanyi naye nga simanyi nti bamanyi baafa kati bwe nalaba ekyo nenziramu ne ŋŋamba nenzira netugamba kati omanyi ngenda kukufuula ky'obadde otasuubira kubeera naye wetukkanya wammanga n'otava ku kino na kino na kino naŋŋamba nsiina buzibu mukadde ako nfuna eyankwasaganya yali Jona Kupalo nankwasaganya Kaziwe Bashiri by that time yali akola ku Bukedde ekiri Atabaala wenkubira Kaziwe Bashiri essimu amukubira ku Airtel ye yali aŋŋamba ava side z'entebe bazano basamo ya kind of that nangamba tusinkane mu kibuyaawo era ne mu meeting naye nga nakamala kwogera ne Kazibu Bashiro ne MP yes ne mu meeting nga yali tanafuuka mubaka era ne twogera ne muŋŋamba Sobi gwe mmanyi mugamba ki ngamugamba na interview gye jayala okujja ku Sobi nyala twogeremukko naye Sobi yani n'ebirala naye njala akunge abaana abali abamenyi b'amateeka oba bakifeesa babba obusimu tulabe engeri tubateekateeka naŋŋamba sirina buzibu yoga ne tulinnya entambula gye nali nnina ne Kaziwe Bashiri mpaka ku base 1 naye remember we nali ngendayo Kaziwe Bashiri yes namutwalayo ne ku base 1 yagiyingiramu ne bamukolako interview yanjulira twali nze Kaziwe Bashiri
Twaha Gogolimbo ne Sobi be bantu aba. Gogo what? Twaha Gogolimbo. Chichi. Ankubye mboko. Nenga yali Twaha Gogolimbo. By that time nenga ye Twaha. Kati Kazibe Bashiri omutwala mu safe house. Yes. Asinkane Sobi. Yes. Bakolechi. Amujjako interview nene mugate bagala kamera bajja bikujjako binanga asina njako sa simu nga simanyi bano banakiza maybe Sobi ngaje kusabidde ne bagenda jireka ku gate twayingira bazimujjako nezange nesigala ku gate yatuuka ne bogera mu ne Sobi ku mumwa ne babakuye bakanya Sobi n'agenda n'agisabayo ne bagimuddiza era je yakozesa omukolako interview yonna interview ne boominga for a week Kampala yonna awo bantu ne batandika nenga Sobi atudde nga amasimu gavugira kumu wali oli kubukedde for them they thought Sobi ali mu studio live kubukedde but was not in studio kati natubeerawo ne mugamba acho kiwedde tukakkanemu kati tuba tutandise interview yawo eya bukedde ng'egenda ekyatambula bantambula nali nva ku Mutaasa nakubuuzako kosone kyekifo naye nze mmanyi ng'ova Nakasero bakiyita oba kind of ngovenna kasero ngoyambuka ne ku Mutaasa ngojo bakiyita sunset bata naye nawulira ko nti waliwo office za DPC anyway woba Kaboozi ku biringo jokkirira Kaboozi ngojja waliwo akaguda akali akakuba ak'ettaka akali awo kabuuka odde ku kizimbe ekiddako kati ekyo ekizimbe ekiddako mulimu ekyo ekikosoba yazimbamu abantu mu batambule bazimbyemu n'ebimuli right now we nasanga munnamawulire wa NBS ng'akwata interview bali bamuyita Twaha Mukibi yes kati Twaha we yali avuddeko nga bamaze okukola mugamba kamanyi badde nsaba ku nnamba yo yaki namugamba negulire njagala onkwatire nangamba gulire ekinyonyolamu nemuyita nogamba ogenda kwata Sobi nangamba ogambye ani Sobi nemugamba iya Sobi namugamba ogenda kwata Sobi tulina gulire yaffe twagala kwogerako eri eggwanga naseka nanga tekisoboka nemugamba meaning business nanzidako ennamba yange naye nampa eyiye era ne tuteeka nemugamba naye njala nfuneyo ne bannamawulire baki abalala ojje nabo kati abamu bannamawulire nali ntandise obakola ki okola kisinategero okola mulimu kyero okolerani kubanga nabyo byonna bye weetuma okunoonya Sobi weetuma okutereza bakifeesi weetuma okunoonya bannamawulire weetuma okukwata interview zaabwe ng'okolerani ani akusasula ani akutuma awo nali sirina kigwe nkolera nali nkola bwannakyewa nga we nagambye nti omuntu omusirikale waba yakayingira omulimu kabeere wa UPDF abano kwegamba abali obwagazi bungi ne laavu molaalo kiringanga nga mwakwekwana n'omukazi oyinza n'okusula nga teweebase ng'olabanga obudde obutakya kubanga oli okwana oli mulaavu empya so kati nekiri nange bwe kito bwekyalinga mukadde ako waliwo akamala okusoma otumaliriza ne Sobi nga nfunye bannamawulire so conference eyo njijjukira yali ebulayo nennaku ntono nnyo tugende mu Christmas festival mu biseera ebyo wemba seerabidde Sobi alyoka alangirire ebyo ery'eggwanga nti tubadde tutuga abantu tukola biki blabla byonna mu bye mwawulira oba ebiri mu kutrade ewalolo yalangirira noba Christmas ennungi bwesindika Twaha Mukibi nze nali omusunsuzi omukulu w'amawulire ga NBS nensindika Twaha Mukibi n'agenda Sobi n'atutegeeza ekintu ekyo siri kyerabira yatulagira ng'alinga yafuga Kampala muteeketeeke twagala obbakakasa eno Christmas egenda kuba ya mirembe twali gwe bagenda kuba twali gwe bagenda kubbako kasimu tulangiridde mugende buli kimu kikole n'emirembe ekyasinga okuneewuunyisa nga bwe yabyogera byateekebwa mu Christmas oyo yagonga tewali gwe baga nti babbye mu Kampala bakoze ekibako naye nga kiki kino kye tuliko okitegedde so ekyo nkijjukiramu ofunye Twaha Mukibi Twaha Mukibi azze n'aleetayo ne bannamawulire ab'emikutu emirala naffe be twali tulina abaffe press conference neetuula oyatuula n'abanyonyola bye yabatangaaza olwo Sobi yanyonyola oli mu safe house twali mu Kisenyi ate aza atya mu Kisenyi mu kubeera mu Kisenyi awo nga ninawo ke mbadde mbuuseemu twasooka kusaba kkaka era ndowooza gwe that was my first time I think okusaba kkaka n'amutuwa ne ku bye twakkaanyaamuko ne kkaka ne twogerezeganya kkaka n'aŋŋamba kinaba kinaakola nga kitebenkeza eggwanga kkaka omusangawa kkaka ani akutwalayo kkaka ogenda mugamba ki kati emiitingi yange ne kkaka
yali Sobi yakubira Kaka twali mu Kyengera namuga afande wali omuvubuka mukwano gwange naye alina ebirozo ebirungi mbadde njaloyogeremuko naye omuwulirize omuwa akadde omuwabule obaatuwabule obaakutulungamye n'okututereezaamu ku bimu alinamu experience emu mu field ey'abaana abavubuka. Kaka n'agamba kale I remember to meet Kaka my first time was it Mosakot. Yes. So Sobi akubidde Kaka. Yes. Kaka yali Director General wa ISO ebiseera ebyo. Ono Director General wa ISO oli menyi wa mateeka Kayingo. Ate bakwatagana batyo okubanga oli asobola n'okkubiro. Imagine omubbi ali mu kkomera akubira president nti wange mwami Museveni muli mutya mujebale nkuweereza muyanga ajjawo mwogera nyinyonyo awo sitegeerawo omumenyi w'amateeka ali mu safe house ate akubira atya Kaka ali mu buyinza avunaanyizibwa kukwasisa amateeka. Kati kansimbewo akati mu mbeera ezifaanagana bwe zityo. Sawa zino tulina obumenyi bw'amateeka bwa categories nyingi. Tobeeranga kaosa n'ogamba for example n'ogamba Ssebulime waliwo ekiguddewo bwe kino bwe kiti ewange naye nze sirina kyendi naye nga nina kye nsobola okuyamba naye olowooza oyinza kunnyambako otya. Kati obumenyi bw'amateeka bulimu categories kati tuzibale diploma, degree, certificate bwe zityo kankirete bweki tobalanka nti kati for example ekyagudde ku Pastor Bujingo okimanyi agency zonna bezaali zikutteko nga bakolagana n'emmundu zatandise dde bakubira why olina kyomanyi olina ogusubira kubanga yabadde n'emmundu yes soka kubira bamenyi b'amateeka. You mean agencies zawana ez'ebyokwenda zimanyi abamenyi b'amateeka? Yes, abaali n'abaliko naye nga tebali bamenyi b'amateeka bali abali ham nga basobola okuwa information bebatandikirako okunoonyereza. Ekyo ne wogenda mu nsi z'abazungu basookera ku bamenyi b'amateeka. Kamera n'abatuuze abalabye abawulidde ababadde biki bajja bababuuza babasindikira tiimu babuuza ni waliwo abamenyi b'amateeka nti wayi waliwo ekisajja bassa omuntu wano gundi olowooza yatereero oba mukadde ako oyinza okunyambako yabaddewa kiri open ekyo kiri nakyo ekyo bakikozesa nnyo era ne bakubuuza n'olaba jje n'omulamba n'akubira Ssebulime si kwesoma n'amubuuza wayi kino n'omugamba okusinga kyonna kino gundi negundi bewangira mu bitundu bakangeeko gwembuuza era nomuga wayi webakubye Bujingo nangamba nabadde wano naye kambuuze ku gundi nze saabaddewo so olaba ocooperating bamanyi b'amateeka ne bebakolagana. Yes, because kikalubya kimenya nnyo obutongole ebikuuma ddembe okuva okukwata omumenyi w'amateeka naye ate omumenyi w'amateeka asobola okukwata omumenyi w'amateeka munne because buli style aba agimanyi. Kiringanga omusirikale yabamanyi we bakwata emmundu ne koosi ze baba bakola okusinziira obuyigirize kwebyo ebintu ebikuuma eddembe abakuuma ddembe bye bakozesa naye nze tojja kumpa mmundu era nja gikwata bukwasi bwenti naye oŋŋamba nti kookinga bakola biki kijja kunzibuwalira naye nga ngiraba nogisembera nali ngisemberedde naye si menta naye ate nsobola okukubbako ram sobola okubbako adidiski oba asobola okumanya asumuula wano tuteekeyo gundi fiber bweti ekole bweti na bweti because that is my pipeline era nga newonkubira kompyuta yange ekola bweti na bweti era nja kukuyamba. So Ssebulime omanyi njala nnyo okutegeera ebintu bino mu nkola kuba bizibu biwulikikananga firimu osinkanye Sobi omugambo oyagala alokoke oyagala omukwasizeeko abaana bano bakifeesi abakozesebwa poliisi mu bumenyi bw'amateeka ne batulugunyizibwa bayambibwe nga tebakyatulugunyizibwa. Sobi akkiriza akusindika ewa Kaka awo oba ontwala otwayogera Kaka y'omusajja eyali atuula ng'era ye Kaka emirundi gye nali mu miitinzeeko nga wetutudde wano mpuliriza nga ye woba oyogera olabanga atakuliiko ng'abanga atakuliiko ye nga ye bwato naye ng'awuliriza gwe n'omala n'omugamba mukama wange aguyugira nze nkuuli agenda mu maaso so kati olumu ne nga oba nyooma oba ndabanga akaana akati akamumalira obudde kale ogwasooka nga wendabanga olwo omusinkanawo ogusooka. I think that was Mosakot ate lwaki omusinkana ku Mosakot singa ofiisi ze zaalina kasoti wagenda mu ofiisi
abakulu bonna kino nzibye bibuuzo naye abakulu bonna benzize meeting nga kizibu bba meetingira mu ofiisi zaabwe eziri gazetted ezaggwanga aha wezitaba zi restaurant babaako n'obufo bwabwe obwekyama mubalabira abakulu bonna benzize meeting nga bemmanyi bava mu zi office n'omumiitingira ne bajja mu bufo obwo yes private gundi zaabwe ewalala oba hotel oba restaurant accordingly ku ki kyonna so musinga gye kumosa kooti katugende mu era bwetumala okwogera buli kimu nga kiwedde nemugamba olumwogera ki namugamba abaana bano poliisi ekola bweti ne bweti naŋŋamba ebyo bigwagwa babbi batuvumiriza si byetwalwanirira aba mafia era birimu ku bitumaze bituletedde bino byonna byonna okulaba nga wabeerawo okutabuka abaana bakola bino na bino because babinnyonnyonnyo olukaka yayogera yes naŋŋamba neokaka okumulaba akugamba gwani kubanga awombuusizza osisinkana kaka tomumanyi naye takumanyi oga nti hello Ssebulime, how are you? My name is Simon Muyanga Lutaaya nze taata w'abaana ba wano awumuta ntwala awaawo era introduction gye natandise mannyago bazadde bo obeerawa gwani okola mulimu ki oli mufumbo ebyo nabyo nakaka yabimbuuza nemmala nembimuddamu nemunya naŋŋamba wajjawa kino okubanga oyagala okukikola watandika otya kwegamba munnyonnyola gyonnyonnyodde noonya dde weyinza okubanga ojja mubamenyi wali obbiyeko namugamba nedda wali obuyeko namugamba naŋŋamba how did you related with nani naye nga yakyeo namugamba mukyamuzi ebyaddala tobbangako Simon Myanga njogera eri abalayi b'omukutu guno oba programu eno sibbangako okuba nali nkubyeko okubbako nagambye bye nali nzibyeko mu ntandikwa okubako nakubako omuntu omu naye omuntu oyo gwe nakuba muyinako oluganda naye nga twalwana munwana embi anti abaganda baga nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulire empisa zo wali oyita ne Sobi omutemu omussi omubbi ate ogamba otya nti gwe wali tobba ng'ate nfudde manya Sobi afudde nki manyi nze nga muyange yabalabanga nga gwe omu ku banna actually gwe nabyamu omukulu gwe nalaba ne Sobi kati nze nyinza okugamba kino soogera kwesudiya okuva lwe nakwatagana ne Sobi mpaka lwasizza omukka ogw'enkomerero simulabangako nga bbi maybe nga byaliwo mu byasanga sinnamukwatako oba kumukwata kumusembera oba kutandika kolagana naye naye nze okuva lwe nakolagana naye mpaka okutuuka kati na kale bye yali abbyeko nga gye muli mwaka kadde kembadde nkolagana naye basobola okugamba kituufu twamulabanga ne Ssebulime nga batubba naye nze wemberedde naye mpaka okutuuka lwasiza mukokwekomero simulabangako nga bbye amazima ga Katonda so Sobi yali mubbi teyali mubbi kulwange si mubbi kulwange si mubbi mukadde kentambudde yali mutemu teyali mutemu kulwange si mutemu kukadde kentambudde naye so kyentegeeza nti waba yalina kyemulugunya nga kyaliwo mu myaka gye sitiri naye sitiinako idea nabukakafu naye mu buno obudde sibimanyi that's why nagambye mwagala agende mu ggulu olw'omutima gwe omulungi mwagala agende mu ggulu mukwaddiki nakolagana naye mpaka okutuuka we tuli agende mu ggulu ekyo sitisazaamu agende mu ggulu that's why ngambye Mukama amusonyiwe ebyamukola ki ebyamusobako awo nzizeyo okuwakkakka wakaka kubanga eggulu likalubye olibanga ne Sobi tulimusangayo era mujja musangayo because okakasa amateeka gammwe gali wano ku nsi eri Katonda yafugayo si mwe abafugayo era mujja musangayo mu ggulu ku kyolaba tusaba essaala ezigamba Katonda amusonyiwe ebyakola ki ebyamusobako kitegeeza buli wakoma mumusonyiwa nga tumusabira aba alina genda mu ggulu bye yakola mu bwe muli mundowooza Sobi kati ali luddawo nandi kusiigidde ekifaananyi kyendowooza naye mba neetumiikiriza okweteeka mu ttuluba lya Katonda siiga nze nja kusaba atusonyiwe gwe mukulowooza okwo Sobi kati ali luddawo mu kulowooza okwange ne Pastor Bugingo yakyogerako nti Sobi oyo yagamba nti alokose talokose nti mu bulokole wabula yalokoka mu bikolwa ebimenya amateeka mukadde kentambuliddemu ne Sobi nebbanga nze ndabanga abadde ayeekuba mu mutima n'okwenenya eri Katonda era nga nkiwa Katonda alabika yamusonyiwa ku mbeera gy'abadde atambula kati musobola okuba nga ali mu ggulu
ng'akola mirimu gya Katonda egy'omu ggulu. The Inside Out ne Emma Ssebulime nabyamu omukulu wa Sobi nti Sobi Sobi atudde mu ggulu ku mukono kwanga eggulu abayife bwe tuba tuyimba eggulu eryo Ssebulime eggulu si lya buli omu, eggulu ly'abantu balonde era tuyimba nti eggulu ly'abalonde, eggulu ly'abalonde. Kati eggulu liba lyabalondemu nga woogambye nga lyabalondemu gwe wakijjawa nti lyabalondemu, ekyo kyogenda onnyonnyola abantu. Bayibuli kyetugamba nti eggulu ly'abalonde, abo abaalondebwa wadde ngera tugamba ffe eno tuyimba ewaffe nti mu nsi temuli mulongoofu ne mu ggulu temuli mulongoofu, wabula waliwo abo abatono Katonda baalironda. Tewali mu nsi muno mulongoofu songa tewaliba mu ggulu, wabula abantu beyalongoosa n'omusaayi ogwa Yesu yekka. Sobi yali tayatudde bulokole, so simusuubira nti omusaayi gwa Yesu yali agukowodde gumulokole. Nsuubirira ddala nti Sobi waali kati omuliro oguli awo Sobi waali bw'abetanga nti Ssebulime jangu tubeere wano totuukawo, naye gweokakasizza nti ali mu ggulu. Kati so Simon Myanga nga sinaba kudda nako sitole yange kato nange n'ekibuuzo kyengenda kubuuza abantu mu mpewo okinziremu. Osinza ddiini ki? Ndi mukristaayo eyayatula essaala eno nti nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna ne Yesu Kristo omwana w'omu yekka Mukama waffe eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Mariyamu. Otegedde ddiini mwene? Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna. N'ekirala kyembuuza ku nsi kuno kwoli okusinziira ku ddiini gy'ogambye, okkiriza omuntu okusalira munno omusango gwa kalabba oba okkiriza omuntu okumusalira omusango ogw'ekibonerezo n'agusaavinga n'ateebwa? Ku bibiri, okkiriza mu kalabba oba okkirizibwa okusalira omuntu ekibonerezo? Mu ddiini yange sikkiririza mu kalabba, sikkiriza mu muntu nga nze muyanga kutuula n'awanika omulala kalabba. Nzikiriza nti ekirabo eky'obulamu kigabwa Katonda ye yekka anona omuntu mu bulamu bw'ensi nga bw'aba asazeewo. So kati kyendeeta mu bufunze okkiriziganya ne bannaddiini okutusalira emisango nga tuli mu keesi mu ssaawa esembayo nga bagiteeka mu nnyumba yaffe ey'olubeerera? Tebasobola kutusalira kubanga nabo abagitusalira tebali shuwa oba balyoke. Kati kyekintu kyengezaako okwo sityobola madiini, sityobola kugamba bakabona baffe oba kaŋŋambe bannaddiini kankitwalemu tulubeere bonna bannaddiini, sijja kwawula ddiini eno beeno. Ekintu ekyo era tuzze tukivumirira aba tukyogerako kikyamu. Yesu wadde mutukoola mujje mu masinzizo, mujje mwenenyeze Katonda, mujje mukole bino, which is okay. Naye akantu ako kyola nkubuuziza osinza ddiini ki? Kyekiri kyombuuza oyinza okunsigira ekifaananyi ku Sobi. Yes. Mukristaayo. Kati nze ndi Mukatuliki, nze kyengezaako okugamba oba kyendaba oba kyensaba. Akantu ako oyinza okuba golemena ddiini munnyo okunsinga nga obukkiriza bwo bw'amaanyi ku bwange. Naye nze kyembadde nsaba nga twogerera eggwanga ekintu ekyo bakikyuseemu. Because wekinaabeera bwe kityo. Omanyi lwaki Abakatuliki baagana okusabira Sobi? Kulwaki baagaana? Kyekiri kye nagambye, bo baasala omusango ku nsi. Ekyo lwaki bakola kikyamu? Omuntu abulira nga nali mutemu natta abantu nabba wayagala ekereziya ejjeemu. Webale nnyo. Sobi ne kube tumanyi abatemu bakungwa oba abaali bakola mu public ey'amaanyi babiki kyogamba yasoose nga bo bagamba oba bo tetubalanko nga babasabira naye nga bakimanyi nti oli asse. Ssebulime ebyeddiini bijja tukubya amayinja tuzze ku Mosa Courts back to sin osinkana kaka akubuuza ebikufaako. Nzijukira nti ayinza okuba nga yakubuuza ekibuuzo kino
tojjukira wabula oteebereza nteebereza akubuuza olwo wayagadde kuŋŋamba ki kyoba ompitiramu kyenamunyonya namugamba nsaba obuyambi bwo oba nsaba sapooti oba nsaba n'obuyinza bwo obuyinza bwe bwe nali musaba ampe Sobi kwa Sobi yaŋŋamba siyinza kuva wano nga kakatali aweya oba nti bayinza kunzikiriza ontwale mu mawulire oba mu bintu byonna nga kakatakkiriza then two namusaba okunkwasaganyizaako ku basirikale oba kubakolera mu agency ze mu bitundu ebyenjawulo ebiwanga lya mu Kampala those are the piso naye abantu abagwa mu eryo kkowa obutataganyizibwa oba ne wabakola lipooti nti Ssebulime ABCD abeere nga amanyi. Then ekirala kyenzijukiranga okumusaba yali ekimu ku bakulu abamu basobola okutuukirira nga tulabye ku basirikale abakola obumenyi bw'amateeka oba abakola ebintu nga tebitambulira mu pipeline abo baali ba poliisi. Naŋŋamba ku kyanziro myaŋŋamba ku ekyo woba oyina evidence teri yali waggulu w'amateeka oba oyina evidence era ajja kangavule bakiyita kukukangavula. Yes. So kati ebintu nto ebifaanaganako mu eryo kkowa oba mu eryo ettuluba bwetyo twakkaanya ne kaka naŋŋamba kale kankirowoozeemu nja kuddira oba bajja kuddira. So bwekito wekyali ekyakakka ne bye twakkaanyaako ebigwamu eryo ekkowa n'endala story gye twanyumya. So kakka omugamba nti oyagala Sobi omukozese mu nteekateeka z'okulaba nti abamenyi b'amateeka abatuukirira mu bajjemu ekyo ekikolwa yakkiriza okukuwa Sobi. Yaŋŋamba nja kuddamu oba bajja kuddamu kanneerowooza oba kankirowoozeemu. Ne mwawukana netulikademu emboozi netugireka ebirala. Mwanywa caayi? Nze saali nnyo musajja wa caayi. Ani yasasula? Temwanywa caayi? Saali naye nga yabuuzaako okulya biki. Saali olw'ensonga nenamu akantu ke nnali ntya era nja kabanyonnyola mu maaso. Wali otya? Nenamu bye nnali ntya. So muba mwawukana n'akwata emmeka? Era katransport kaba katinimukaawo katonomukko tetonatuuka ku kingi kubanga yali tamumanyi simumanyi nnyo. Transport yampa era nensiibula nemugamba kale naye awo nali sirina nnamba ye ngaera sinaba kutandika kwogera naye ki direct. Nkwagalako amazima bamanyi nonimba nti yakuleka n'ogenda nga takuwadde ku ntambula yakuwa entambula transport yampa. So omulimu gwenyinza okujjukirako kaka gwe yampeerako sente nnyingi gwe bwe tugendako awo mu maaso awo. Okay. The inside out ne Emma Ssebulime kaka olwo agambye nti bajja kuddamu eno watulese ne bannamawulire twaha mu press conference Sobi gyagenda okwogereramu awo kaka akuddamu ddi era oleeta otya Sobi mu baddamawulire? Sobi we yamala interview gye yakola mu Kisenyi ng'ewedde bulungi byonna ayogedde n'enzira y'ekyengera ng'ewedde yaddayo nze bandeka bwe bandeka Sobi nakiirako awo waliwo chairman Saadi mu Kisenyi ahamu n'abongabonga ku baana awo bonna n'ababuuzaako n'abagala tweyise bulungi. So kati Sobi amaanyi gano agugamba nti Christmas tugenda girya bulungi yagajjawa tebajja kutubba era ne batatubba. How was it? Tokiwulirangako mu COVID mbu tetwagalako mmoloka n'emu bweti netambula okujjako emmoloka nga erina sitika bweti ne bweti etambula. Ani yawa directive ezo mu biseera ebyo mu COVID? President. Kati president waba afuga ensi ofuga abalalu abatategeera abategeera buli omwendo owozaye bonna bafuga basuubira okubeera mu ggwanga. So waliwo ante n'enfuga endala because president wamala okufuga ante gwe ofuga mu makaago tuli wamu. Kati so ne Sobi yayina obukulembeze obubwe nga ye neneetwala eyiye mu nsi eno oba mu ggwanga lino Uganda nga wagamba nti kino kibeera kijja kuba okusinziira ku attachment ze yayina ne connection eza groups ze yawangalirangamu. Groups ezamenyi b'amateeka zitwogerako butereeva
abaali because by that time twatukolagana n'abaali nga balifominga sigambye nti bonna baali bakyuka nedda waliwo oli okulaga nti enkyusa naye nga alina byakola so group eno yali nneneko eyamenyi b'amateeka baali benkana bantu nga bameka omuntu asobola okuba ne Kampala metropolitan Ketro metropolitan my dear nga nemukono ayina n'ensanja ayina wakisa ayina nansanawa tekaleka negawaza gavumenti y'ababbi abamenyi b'amateeka ng'erina control tugeze n'abandi badde ng'ababaka baayo abasobi susobi ng'amanyi omubbi w'emukono bulungi nannyo n'amanyi omubbi w'empigi abaali muno bennyini be baasenganga mu bitundu byeyo naye era nga y'abamanyi gundi yagenze wano gundi yali eno era nga ku ssimu abayina nga nabo bamuyina kati wena nkuwadde far away from Kampala kati ante mu Kampala mwennyini mu division zino ezikola Kampala 5 kyali kitya because enagwe nali mpuliddeko nga mukubira that was zana batobose Kampala yes onkuwadde awona kumpi nnyo namugamba nja kuba wakazi endwa namasuba mu kikajjo oba obuse Kampala abalala b'emukono waliwo gwe bayita Muna ali mukono omulala gwe manya ali mu Kiwanga abonkuwa attachments ze yayina abantu ab'enjawulo n'enkwatagana ey'enjawulo nga nawe oyinza okwebuuza yuno omusajja ekintu akikola ata naye nga ate bamukubira banyumya ne bakutula ddiru zaabwe bizinesi zaabwe oba mission zaabwe zaaba bateeseza togamba business kiba kiswaza bali tebakola business azali ddiru tuzite ddiru tezaali business y'okutta abantu ngenda kuwa business ey'okunyiga abantu okubanyola obulamu teryalina bukakafu ne poliisi yalemwa bukakafu kibwe bwaliwo ne poliisi yalemwa obukakafu kibwe bwa otuleetera nti buno yanyiga abantu zeziyita business omuntu kyonna ekintu kyakola nga kivaamu ssente eba business waliyo ssente yewandiiseko nti nze nzuno nvaamu Sobi naye kuno kuliko ddiiru neyeteekako ssente neyewandikako ddiiru eri sigala Bank of Uganda mitwalo 2 Bank of Uganda 5 bano okujja okusisinkana omuntu omuzibu nga Sobi ne bakwata kamera zaabwe ne rikoda n'amasimu ne bajja mu lukuŋŋaana imagine press conference y'abakifeesi nti bakifeesi nga bayita mu Ssaabafeesi waabwe bayita bannamule mu press conference really kati bannamawulire mbamatiza ntya teri munnamawulire gwotuukako nomuganda na press conference n'atakubuuza mugenda kwogera ku nsonga ki mugenda kuttaanya ku ki era bonna nabanyonera nti mugenda miitinga Sobi ne group ye agenda kwogera ku nsonga bweti ne bweti n'eri eggwanga okwagaliza banna Kampala Christmas teri agenda kubbibwa n'ebintu ebirala binaabigwa mu kkoweyo kyaba kyamuukiriza nnyo nga balabanga abalaba katemba naye nga abamu baagala kulaba ku Sobi physical baali tebamulabako bakoma kumulaba ku biki bakoma kumulaba ku bifaananyi oba ku TV oba kumuwulirako story naye nga yali abasinga n'obungi that was their first ekitebe ekikulu eky'obubbi bwa Sobi kyali luddawa Sobi tabeerangako nakitebe ekikulu eky'obubbi wabula yabeera n'ekifo kye ekikulu ekifo ekikulu eba nti wano yali okusinga yabeera buli kye yakolanga yakulirizanga nnyo mu Kisenyi ku muzaana wa chairman Saadi mu bitundu by'omu nga wa beesinga era nga otuukawo bamuyimba buyimbi nga wonoogamba president azini ekintu kyonna ekisuuta omuntu nga munabyabufuzi naye nga watuukawo omanya nti kweri otuuse ewantu waabwe naye wekyali Sobi mu Kisenyi yakumuzaana ne chairman Saadi yes chairman Saadi era yamukwano nnyo gwa Sobi kati bali mu Kisenyi baalinga bamanyi nti mubbi era nga nababba oba bo yabasonyiwanga nti wano empangaalira teri muntu ali mu Kisenyi yali avuddeyo n'agamba Sobi yamubba ate baamwagalanga nnyo because kizibu nnyo Simon Muyanga nkikugambe era wobanga oguze wantu ne bakugamba nti Ssebulime mubbi lukulwe lwananga nnyo ninaane mbeere neyibawo teri mubbi ayagala kuwulira nti babbye neyibawe oba awo waali waliwo obumenyi bw'amateeka ekyo kigoberere nabo baagala emirembe mpozi bagamba mubbi munno akusula ki emiranamiro teweebaka
kati omubbi wabeera tasobola kkiriza mubbi kuliraanawo because ekibulawo bajja kutandika oba gundi yatubba kubanga naye mubbi kati awaana nnyo image yeekole ki era teri mubbi yenna oba muntu yenna yali avuddeyo n'ayogere wattuba nti Sobi yatumenye oba n'akola kino ba kino ante abadde alwanyisa babbi nga bakuba n'embooko butabaagalayo era waliwo n'omubbi eyali aliraanye wa Sobi yali mubbi wa pikipiki ayina ekikomera n'amawulire gakyaka nnyo nga batta abantu n'abababbako piki zaabwe era Sobi yali musaali ne bagulawo poliisi n'ekola buli kimu saaki ne bajjamu amapiki manamba plate byonna n'emmundu ne babitwala ewattuba era Sobi n'akwata simu n'amukubira naliwo so that bwe biseera we twagenderayo ne Mutebi n'amukolako interview wasoroti ngambadde akasaati k'abazzukulu ne ONC bwe twagendayo n'agamba awano nuno n'akamala mugoba wano waniino era n'amunywa nga byafuluma ne ku mawulire ensi yonna era n'amukubira n'amugamba wodda wano laama n'amugamba nedda n'amugamba oba otundawo nga ewadduse ne batakukwata toddiranga ddala wano Sobi yes agamba omubbi wa piki oyo baali batta abantu tokomawo wano todda wano yes bw'osalawo okudda emikono gy'abannamateeka ku bibiri kwagamba ekisooka kinne waakyo that was Sobi bino by'enjogera Katonda lino ly'eggwanga lyaffe the inside out ne Emma Ssebulime tuli mu unpackinga the mafia gangsters the mafia state mu budde bwa Sobi mpulira oline ekkaka ne sinnakuwulira nga oline poliisi ate nga ngambye okusooka nti walowooza nti poliisi ekolaganamu n'abaana bano oba oli awo nebakozesa n'obakozesa nga nti wandisookedde kubakulira poliisi n'omugamba omukulu nti owange okimanyi nga abaana bo bakola bino ebiseera yali akulira poliisi ndowooza yali General Kale Kayihura wamutegeezaako ku bintu bino Kayihura alina meeting gye yatuuza ennaku z'omwezi nzeerabidde naye yatradinga nnyo bannamawulire n'aleeta bakifeesi bonna n'abapanga yes mwagiraba yes mwamala bapanga we n'amugamba bano abasirikale be abakaki bennyini era bebazitwala nitukola kino nga we byonna ne bamuswaza era n'agamba noga temubirikodinga bino bijeko mubijeko yes si wekyali omwana oyo yali waffe oba twamukwatako ne tumumuwa oba bamuyola mubikwekweto byabwe bamukuyola n'atulaga nti bano bakifeesi tubafunye balokose abavumirira obubbi omwana aga nti bano bennyini that one I remember ekyo nkijjukira ekyo ekintu olowooza ku lwaki nanoonya Sobi nkwatagane naye ng'ovudde ku kintu ekifaanaganako bwe kityo ate nga nange nina bye nneerabirako so that nti ye IGP alinga mu office nga bamuwa bye baagala ku tebo byateekako omukono oba bamubriefinga bo bye baagala ebiba bimuyingira naye nga tamanyi kiri ku ki ground. That is the challenge in security. And sometimes they listen to their informant oba mu ba security ko baabwe ababawa information but they don't try to go down deep to dig nti ono kyangambye kyekyo bo basayiningako obusayini nekigenda mu nkola ninga kigenda mu nkola mu butuufu nga ye waba kimugambye naye nga kiri mu bukyamu kigenda kunyigiriza ndwala ku press conference ogitegeka otya otuuse Sobi bannamawulire bakole mumaliriza ki ekiddako press conference bagimaliriza negenda bulungi ne successful n'abuuza ku bantu be ne tweyagaliza happy new year n'avuga mpaka wattuba ewe Sobi avuga kyo emmotoka yali Sobi alina emmotoka naye by that time yali mu double cabinet za government n'obukuumi mpaka we ewattuba nange nenkwata kuleerya za government gazijjiramuwa Sobi yali akuumwa mukama wange yali akuumwa jjukira nakugambye ekyammiitinza kakka kumusabayo kati ate waba yali takuumibwa nga asobola otambula nga wayagala kulwaki nali musaba kakka so omusabyeyo aze ku press conference yajjira mu mmotoka za government yes bulungi nannyo bw'amaliriza era n'agenda nga amaze press conference nadde ewattuba yes ate yavudde mu safe house adde ati ewattuba mu makage kati azeeko mu town
toyinza kuŋŋamba nti ovudde Kenya naye ng'ennyonyi flight gy'olina okulinnya eri wano Kampala ogenda Ntebe naye nga flight ya ssaawa ng'emu naye oyite mpaka Ntebe tekisoboka era bwe bamoloka osigalako kwanobako bw'obuuzabuuzaako n'ebyobulwadde n'olyoka oddayo so yaleega kawempe wattuwadde ne amale addeyo ekyengera. That's it, that's what wekyali because enkeera twaddamu ne tumiitinga tulabe kino kyeyayogedde mu mawulire tugenda kiteeka tutya mu nkola. Zizo map zennakuba okudesigninga okunyweza kyeyatadde mu nkola oba kyeyayogedde map singitegedde ginnyonnyole mu Lulumi. Nakuba map eya Kampala mu bitundu ebimu nti wano ayinawo netutandika okunoonya abo before olujja olunaku ntwagala gundi tukulaba kino na kino otuyambako kino naffe tuyinza okuyambako kino ne tuteekawo enkwatagana wabula si byamaanyi nti ojo soka tumukwata ayinza okubba abantu monitoring nga bootamanyi ng'akoleddewo ebikolwa mu reporting immediate batukubire so ne tuteekawo ekyo kyolaba Kampala yali peaceful. Yes weewaawo nti bulabika mwalimu obumulungusa obutonotono naye ku ladde oba ku ratio that was nanajwa 100% not 90. Maapu ya Kampala n'obusokolosokolo obutono obeeramu abamenyi b'amateeka naye mulyoka mutandika okuba nti wane Kawempe waliwo gundi waliwo Saka omubbi yali tugende Makindye waliwo ani ate Makindye waliyo bangi nnyo bangi Makindye bangi omubbi ayinza okuguma okubeera e Makindye wali barakisi y'amagye abeera awangalirawo kati yantene nayo naafande aliko afande balina omugisha ng'asembeza ghetto gwe tobeera nkawo ne weebuuza kulwaki Brigadier General Christopher Damulira ali mu ghetto kulwaki balina omugisha ali mu ghetto buuza kwaki bali mu ghetto mutemutulako ne mukifumiitiriza ne mukirowooza kwaki buli badde ekiweeza mu ghetto bya bufuzi kubanga abaana ba ghetto bawagira balowooza nti ghetto ya muntu mulala gwe batawagira baagala kubajjayo bawagira owaabwe gwe baagala si y'ensonga eyo esobola okubeerawo naye gwolooza bwe banaawagira banaalyaki so omuntu asooka kulya n'alyoka awagira tosobola kukola mulimu ng'enjala ekuluma yesu osobola naye olwokulama essaawa ng'emu bbiri n'ogamba ngenze kulanki oba kanfuna ekyokulya because gava mukulya yes katugoloza bano nayo ki so bwe kuba pulaani eno Sobi gyaga nti Kampala agenda kubaamu emirembe tewaabe babbi tewaabe butemu tewaabe kikumenya nyumba ya muntu yenna pulaani bwe mumala ne mugikuba ne muddako ki kati bwe twamala ogikuba ne mumala ne tugenda ewa Kaka ne tugimwanjulira ne tumunnyonnyola n'agamba how sure and what is the guarantee ne tumugamba ebifo bye twekengera ne bye tulowooza n'abideployingamu emmotoka for standby and surveillance okulaba oba ddala kyetwogera kituufu era ne kitambula smooth nga we yakiraba era kugamba naye yakyewuunya ku bye yali awulira mu records ezibeerawo naffe kyetwakola naye nga tetukubye muntu n'ogwo tetukubye essasi tebakubye masasi tebakubye muntu mbooko tebakutte bantu nti babatadde mu drone nga yabagamba baddako kabini kyamwewuunyisa ate nga gwe tulaba tumugamba John gwe nonna gwe ekito bukyali era nkiwa ne poliisi netuweerako obujulizi terabanga so Sobi yalina network eya buli mubbi oba yali omubbi omutemu mu Kampala ng'era asobola okubalagira nti kati tusse ebirwakulwanyisa wansi n'abategeera bulungi si nti tusse muviire eyo ddala mujje tukole n'abasajja tebatulinaako buzibu tutereeze eggwanga. That was the message of Sobi ng'ali mu mikono gya Kakabagenda because Kakabagenda okufuna Sobi nga lukyamuza mutwalira yamujja wa Mr. Ham kwa Mr. Ham yali awadde Sobi omulimu ogw'okukuuma moolo eyo yonna oba akeedi ezo z'Olungereza za Sobi eziri wansi era essaawa ya leero kizibu okusangako poliisi ewa Ham abakuuma bakifeesi be bakuumako abaali be bakuumako teriyo yali avuddeyo n'agamba bamenye edduuka lyange wa Ham ndowooza era n'okikola gwe era amaawo okoma okussa era be bakuumako
ate ebintu bikuume birungi tewali buzibu n'okuwulira nti ababiddewo omuntu essimu awa musaza ensawo kizibu kizibu gukwata iPhone yogenda oyimirewo oyogere ku ssimu omala omukubira oba ogende wa Mr. Ham oba ogende wa muganda Ham Yasini oba onoonye ani ono yali omuzanyi w'ebikonde Zebula no Lusambya oba onoonye Lusambya oba onoonye bana abona mikwano gya Sobi nfiira bulago obagambe nti walwanzi okwaye bakulya security awo kati eri mikono gyabwe tekisoboka wansi mu down town gye baloza gye batusalira ensa kuwadde permit eyo gwe gibbiremu gwe kakasa nti ne ku police sekiwantu oyinza tutuuka wotuuka Katonda aba akyakwagala aba akyakuwadde ekigezo oba akuwa chansi yesembayo mu nsi weetereeze awo tebabbirawo eyo kwakedi za Hamu ku maduuka ga Hamu ewa Hamu tebabbirayo naddala awo wansi wenkugambye naye nga polisi yeekuumayo polisi era ogiraba eri across eri eno okusaidi ya paaka kati ya Hamu kuba ka plan inside out ng'ogenda byowulira biri mu Kampala ekibuga ky'eggwanga ekikulu Emma Ssebulime eyakukulira omulimu gw'okuddaabiriza Sobi mbu okumujjambikola ebyobumenyi bw'amateeka n'okulwanira embeera z'abakifeesi mu kibuga Kampala bw'ogamba nti walwanira nnyo obutabatulugunya embeera yamala n'etereera bakifeesi polisi nekomyo bakozesa obo batulugunya kati wetumaliriza nga we nagambye nti ebintu ebisinga nali ngwambibwe nali simanyi buzito ki bwentandisa kuyingirira oba kwambala waliwo abaali baagala bakifeesi babeerewo nga babafunamu waliwo abaali babaagala nga tebaagala bava mu direction eyo gye baalimu so bakifeesi baaliwo naye nga ababafunamu baali babika bingi ate abaali babaagalawo baali ba categories nyingi kwa mulimu ebyamataka mulimu abempulira bamenya amayumba mulimu ababba obusimu mulimu ababba emmotoka mulimu buli expert wa bumenyi bw'amateeka yalingamu mu kintu ekyo so nga kitegeeza nti buli kyakola mulimu abakiganyulwamu abagagga baagala bakole kiri babeerewo netubaagala baveerewo era nyinza okuwayo nti waliwo jeni omu gwe mmanyi eyakosebwa Katonda agende ne mu kooti masho gwe bajja ne ku mulimu ogumu olw'okubanga yakolako ekikwekweta ekyali ekyomutawaana kyakkakkana ye yagenza yakikola nekiba successful naye mu bbanga ttono results zakkakkana zetutte ye n'agenda ne bamugoba nawo so luli oba okutte mu lusuku oba okutte mu lusuku kye nagambye nayingira mu kintu kyesitamanyi naye nekinfuukira ezzike mu lulimi olw'abaniga okusituka nti oyagala kulwanyisa bamenyi b'amateeka bakifeesi yes oba babanyimulayini waliwo abatakyagala kiwulira abagala bakifeesi babeere bakifeesi nga bwe bali yes bebakolera emirimu gyabwe kati sasa yimuno myanga osobola ogenda noba akabokisi akalimu obululu nodduka nako gwe nga wooli bwe bankuba essasi kigirabeerawo constable kati oli asobola okukikola nokyankalanye wali okulonda oba nomukolera emivuyo gy'omubululu because akyagalawo kati bulwala mwana tunafuna ebyana ebinatukolera mission zaffe kasita otandika obbatereeza kati so kitegeeza nti tuli mu ggwanga kyekiri kyenkozesa si kirungi kikozesa naye nze nja kiyita mafia state nti buli omu mafia mu ngeri ye oba mu ngeri ye gyabeezaawo obulamu oba gyayinza okutambuza obulamu bwe tekikkirizibwa naye nga kituufu tulina okukikkiriza wekiri ate wekitambula abalabe abaliyo bakimanyi n'ogenda ku poliisi n'oloopa nti banzibye embuzi oli najja n'agamba bamubbye enkoko naye nga aloopa aloopya embuzi era embuzi bagibbye nonaga nze nabbye enkoko embuzi yamanyi ane ne poliisi neegukyusa so kakitegeeza nti tuli mu ggwanga nga liri upside down lirimu kifuula nnengere era netonnya tetonye amubuyaga tuli mu kuteebereza bwe bulamu bwe tuwangaliramu ennaku zino press conference ya Sobi ewedde Sobi atusuubiza byonna nga bwe yabitusuubiza bwe byali era poliisi naye ekakasiza nti ekyamazima embeera yabadde nungi olwo kaka
eyakuwa Sobi mugende mu press conference ayina kyakubuuza ki ekiddako awo kyetwagala okutegeera awo yabayingira trust yange nanzikiririzaamu ku kye nali mugamba nekyensobola okukola n'okukyusa n'okwongerako era nzijukira akasiimo we namumiitingira ku awo wati awo restaurant ngimanyi eri wano benge nakaserongo kiiramu awo yes we namumiitingira nenfunayo akabaasa akange ak'okusiimibwa akabaasa ako owa kazitowa wange osobola okugulako ettaka n'ofisaako ne kabalansi kaali kazitowa tenyinza okugamba miliyoni tubalenga mmeka naye ng'era